Anthony Wameli Yebowa ono abadde musajja munnamateeka omukuukuutivu ate nga munnabyabufuzi era omwogezi kayingo. Anthony Wameli yaani, emirimu gy'abadde agitambuza atya, gy'afiiridde n'ekimuse, byonna kalira ndukuviire ku ntono. Wameli obuto bwe n'obuvubuka yayagala nnyo okuba omuzannyi w'omupiira nga ne yagumwagazisa ye musajja yagusamba n'agunoza okuva mu ggwanga lya Ghana amanyiddwa nga Anthony Yebowa. Ono Wameli teyakoma bukomi ku kyakumwagala wabula yasalawo n'amannya gaagatte ku gage olwo n'asalawo ayitibwe Anthony Wameli Yebowa. Wameli yazaalibwa mu disitulikiti y'e Namisindwa era ng'abadde musajja mugeso, kyokka bwe gwatuuka ku kusoma bazadde be bamwolekeza kamu kya Islamic Nasarandi Primary School. Olwamala ekibiina ekyomusanvu yatandika omutendera gwa secondary ku City High School erisangibwa e Kololo. Teyabandaalayo n'avayo okudda ku Busoga College ate yo gye yava okwolekera ku Toolo College erisangibwa e Toolo, gye yatuulira ekibiina eky'essiniya ey'okuna. Ebibiina ebyaddirira yabimalirako ku Uganda Matters High School e Rubaga wano mu Kampala, ng'atuuse ku mutendera gwa University obwanga yabwolekeza ku ssettendekero wa Makerere. Wano yaliko ebibye bye yali ayagala okusoma, kyokka maama we namusaba asoma amateeka. Kino kyamuzitoowerera olw'ebbanga lye kitwala amateeka okugakuguka. Oluvannyuma yatunda omwoyo ng'enkoko emira ensanafu n'ayolekera ku ssettendekero wa Makerere era amateeka yavayo agakongodde mu bachelor's degree mu go. Yagasoma okuva mu mwaka gwa 2002 okutuuka mu 2024. Teyakomaawo n'agasomerako ne ku Law Development Center wano mu Kampala. Wameli mateeka abadde musajja mukugu ddala kubanga yafuna ne certificate mu International Human Rights and Good Governance okuva ku Copenhagen Business School mu ggwanga ly'e Denmark. Wameli abadde alina ne Master mu Domestic Human Rights okuva ku Makerere University. Mu mwaka gwa 2008 yatandikawo ekitongole ky'abannamateeka ki Wameli and Company Advocates nga kiri mu bannamateeka mu 8 saako n'abayise mu mikono gye ne bakuguka abawerera ddala 300 birambirira. Anthony Wameli yaliko Chief Magistrate Grade 1 e Nakasongolo okuva mu Septemba wa 2009 okutuuka mu April mwaka gwa 2011. Kyokka twakaseeyeeyeza nga sinnakutegeeza nti abadde musajja mulokole era omusumba ku Ebenezer Christian Fellowship esangibwa e Kanyanya wano mu Kampala. Mu byafaayo bye anyumya nnyo ku musajja Daniel Lutiba eyamuwulugumiza akisimu kaseera ng'akola omulimu gw'okubonyesa ekigambo kya Katonda ku Toolo Christian Gospel Mission. Yamugatta ku kibiina kye eky'abannamateeka ki Omuni Legal Advocates nga tekinnaba kukyusibwa linnya kiyitibwe Lutiba and Company Advocates. Wameli abadde looya w'amaanyi ddala kubanga emisango mingi era egy'omuzinzi mwalabikidde ng'awolereza omuli egy'obutujju awamu n'egy'okulya mu nsi olukwe n'emirala mingi. Mu mwaka gwa 2017 yakyaka nnyo ye yali omuwolereza w'abaali bateeberezebwa okwenyigira mu ttemu eryafiiramu yali omumyuka w'omwogezi wa poliisi Andrew Felix Kaweesi. Wameli y'omu ku balooya ba Jamiru Mukulu ng'ono naye alumirizibwa gwa buyeekera. Wameli y'omu ku balooya b'ekibiina ky'ebyobufuzi wano mu Uganda ki NUP National Unity Platform yalabikira nnyo musango ekibiina kino gwe kyatwala mu kkooti enkulu nga kyemulugunya ebyalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda mu kulonda okwaliwo mu mwaka gwa 2021 ebyava mu kalulu akaakubwa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Eyakwatira ekibiina kino bbendera mu kalulu ka bonna Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yali yeemulugunya nti akalulu kano tekaali kamazima na bwenkanya, kyokka wano wonna baakootakoota mu Gaalumonde. N'engalo mu Juni 2021 Jenu Katumba Wamala ono yalumbibwako abaseddekezi abalina ekigendererwa ky'okumumiza omusu, kyokka wano n'alusimattuka. Wabula muwala we Brenda Wamala Nantongo wano teyasobola kulutonda saako ne yali ddereeva we Haruna Kayondo. Era emisango gino Wameli ye yali omuwolereza waagyo.
si gyokka ne yavuganyako ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga General Henry Tumukunde naye yavunaanibwako ogw'okulya mu nsi olukwe. Nawo Wameli ye yali looya we nga 10 Sebutemba 2021 ekitongole ky'ebyamateeka ki Uganda Law Society kyasiima Anthony Wameli nga looya yasinga okuwolereza emisango eminene okusingira ddala egirimu ettemu. Wameli yavuganyako ku kifo ky'omubaka bwa paalamenti akiikirire Namisindwa Bubolo East, kyokka kino teyakiwangula nga kyawangulwa munna NRM Masika Apollo. Anthony Wameli Yebowa yavudde mu bulamu bw'ensi nga yafiiridde mu ggwanga lya America. Abasawo eruuyi eyo bategeeza nga bw'awera ennemba n'ekirwadde kya kansa nga yakwata ku kibumba era afiiridde mu ddwaliro erimanyiddwa nga Boston Medical Center ennaku z'omwezi nga 8 February 2023. Nze Jami Radio Uganda agundegunde Omuterega.